Sebo Father Lugomvu aka Father Tevo n'abasaserdoti mwenna n'abaweereza bonna mu ekereziya, mukadde waffe chief guest, bakulembeze bannange mwenna n'abakristu wamu n'emikwano gyaffe, Omukama mulungi era obudde bwonna. Father, nsaba onzikirize bwe mbadde awo mbadde ne bakulembeze bannange, era bwe kibadde ekiseera ekyokuwaayo ekyokusonda ku kaweefube bagenda mu maaso, abamu ku bo batidde ne bantegeeza nti engeri gye bamaze okunominatingibwa amateeka agayinza okubakwata ne babatwala mu kooti nti mu kuwaayo mu kaweefube ono oba oli abagulira balonzi. Omanyi Father, ffe nga bannamateeka tumanyi nti buli kimu ne bwe kiba kirungi kisobola okukozesebwa. So ne bansaba bantiko obubaka, simanyi oba batidde mateeka oba batidde kuba bawaddeyo ntono. Naye bwe nasalawo bakulembera newaayo n'okwetika obubaka bwabwe. Bampadde ebbaasa wano, nsaba onzikirize mbere nga zigikuwa. Eno ya mitwalo 6, eno ya mitwalo 5, eno ya mitwalo 2, eno nayo ya mitwalo 2, eno ya mitwalo 10. Onoye tebana munominatinga bo tebanatuuka, naye era naye yesimbyewo. Ono muganda waffe Faruk abawubireko atuwadde cheeke ya mitwalo 50. Father, obo mwe muli abakulembeze baffe aba local government LC5 ne LC3, naye nange mukama wange nange ninamu, era nange nsaba kulange ne NUP naffe tusonde akakadde ka ssente akajja okutuusibwa, teyanzeege. Eyo ensonga nga ngivuddeko mukadde wange Father Alex, nzikiriza nkweyanze olw'okwanjula konyanjudde. Kibeesa ekitiibwa okumanya bannaffe barecognizinga enkyukakyuka ezibeera mu ffe, era tukakasa enkyukakyuka ezo ziwa amaanyi baganda baffe abalala naddala abavubuka. Bannange njagala tusooke twebaze Katonda. Omanye ebiseera ebisinga tosobola kumanya ky'olina okujjako ng'okifiiriddwa. Wano nga twegeyamu ne Honorable bali mwezi oyo nga tugamba bannayuganda tetumanyi kye tulina. Eddakiika 30 eziyise ebadde winter wano nga ffenna tuli mu tubutiti ng'enkuba etonnya. Eddakiika 30 eziyiseewo kati tuli mu sama. Eddakiika 3 oba essaawa ntono eziddako esobola okuba nga sizoni ndala. Uganda yensi yokka esobola okubeeramu sizoni 3, 4, 5 mu lunaku lumu. Kikulaga nti ensi yaffe ennungi nnyo. Bagamba okutambula kulaba okudda ku nyumya. Bannaffe abamu abatanatambulako kutuuka mwezi ensi zikulaakulanye zisajjakudde, temusobola kumanya kyanjawulo na kyabugaga ki kye tulina. Naye embeera obubeera ey'obudde bwe tulina eno tweyagaza, tulina ogyebaliza Katonda ne tutakoma okwo ne tufuba ensi yaffe ogikuuma n'ogikulaakulanya n'ogiyoyoota esobole okweyagaza abo abaliddawo nga ffe tuvuddewo. Mukadde waffe Father Tevo ate ako kanyumidde, kati awo ndi nange comfortable okweyita Bobi Wine. Ate oba Father naye ayinayo erinnya eryakabi. Father, nsanyuse nnyo olunaku lwa leero, si kuyitibwa buyitibwa ng'omugenyi omukulu ku mukolo gw'abavubuka, naye ate nensangawo
ne father nga si just muvubuka naye nga kyali father oli wa mu Kisenyi naye nange ndiweka muyu eyo kamokya so fenna tuli basite egomba wali wa taata naye era naye waffe naye nange ndi munasite father era ebyasite mbitegeera bulungi nnyo kyakitiibwa nnyo father nti mu bifo ebyo ebiri branded nti walina kuvaayo bantu bakyamu omukama akikola nga akigenderedde n'asitulayo abantu nga ggwe n'abajja mu Kisenyi nkakasa abali wano ku mukolo guno n'abatulaba eyo Bunaayira n'abaana b'omu Kisenyi abafuba okukyusa erinnya ly'omu Kisenyi n'okuli rebrandinga bwe bakulabako bakwenyumirizaamu era okulaba obulabi nkakasa abanaddiini si baffe Bakatuliki bokka ne n'abasiraamu n'abakolokole n'abaprotestanti nabo bafuba okwerebrandinga okukyuka babeere ekyo kye baagala okubeera. Webale nnyo tuwakya kulabirako father era naffe twebaza Omukama nti azze atukozesa okwetransforminga ne wandabye entambula nezentambula negendereza semenyeka father naga olaba akakyalimu naye nga kyakitiibwa nnyo ate father mu kwogerako mu kubulirako olina kyoyogeddeko mwatu oyinza okuba okyogedde ng'asaaga naye kiri very very inspirational. Sinawulira bafather bangi beyagaliza bwa paapa naye ate ng'Omukama atuteeka mu nsi n'agituwa ebire yaffe. Father, that is a very inspiring thing. Like Dube yagamba, the Pope was one day an altar boy. Atenga kituufu. So okumanya nti n'olulimi lutonzi father no bayinza okujjayo mu vidiyo buno mu myaka egyo maaso nga tufunye paapa omuddugavu asoose ne bagamba yakyogerako. Father bwekityo bwe kyalinze emyaka egisukka 15 egiyise naleeyo mu geto zange ne ngamba ndi pulezidenti. Obiraba father? Kale no olulimi lutonzi. Baganda bange mwenna neesimye nnyo okufuna omukisa okukyazibwako okubaako obubaka bwembawa. Obubaka bwange obusinga nabadde mbutadde mu kitabo kino nga bubakubiriza okubeera abavubuka ab'enjawulo. Nate nkwatiddwako nnyo okwogera kwa father ng'ayogera ku bintu ebiri ordinary ebiri real ng'ayogera eri abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi ate nga tabirimitingidde just ku bunaddiini naye nga communicatinga in real life. Father ina message gy'otuwadde naddala eri abavubuka okwe-improvinga okubeera worthwhile, okwewa challenge, okwewa value. Abaana ab'obuwala abakubiriza okubeera ne value. Kuba omwana ow'obuwala obeera nga akamuli ka rooza. Akamuli ka rooza kaba kafaanana bulungi nnyo.